Abawawaabiri abataano okuli Omar Muyanja, Jude Kabogoza, Haji Musa Sekigudde, Daudi Mugalya ne Kansala David Sekizivu nga bano Meya w'ekiraamo Meto Mugerwa be yawaabira bagenze kkooti Nakawa omulamuzi Joyce Kavuma ng'ayambibwako omuwaabi wa gavumenti Doreen Erima okuwulira omusango gwabwe. Omusango guno baaguzanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'E11 mu mwaka gwa 2013 ku kyalo Kasokoso mu lukuŋŋaana olwali luyitiddwa aba National Housing ne poliisi okugonjoola ensonga ez'ettaka eryali likayanirwa. Olunaku olwaleero oludda oluwawaabirwa luleese omujulizi nga Edirisa Nsubuga Ngono alumiriza Meya Mugerwa okubanga yavaako obutabanguko bwonna obwaliwo ku lunaku olwo. Ssebo olw'ekitiibwa okulumbibwa kw'Amaima Merito kiri abantu kyabali mu bwongo era tewaliwo yabakugu. Bakira kkooti etula bwewummulamu era ng'omulamuzi omusango agongezezzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno nga ku lunaku olwo abawawaabirwa lwe bagenda okutandika okwewozaako mu butongole. Naye engeri gye bagongezayongezaayo kitwala ebbanga ddene. Kati babongezaayo paka ddi? Nga 21 Maachi nakyo ebbanga ddene naye katusuubire nti ng'omulamuzi bw'agambye agenda gezaako okulaba nga akyambuye. Oluvannyuma abawawaabirwa nga bakulembeddwamu puliida waabwe Fred Mpanga boogedde ku musango guno. Alina emisango mingi atuukiriza omujulizi omwawe obujulizi tanamalayo era akomawo nga 21 okumalayo obujulizi. Ffe ffennyini abawawaabirwa tugenda kutandika okwewozaako ennaku z'omwezi nga 21. Ye Meya Meto Mugerwa agambye nti alinda amateeka gakola ogwago era ng'alina essuubi nti omusango wakuguwuuta buva. Obudde bwe mala wano tebusinga bulamu bwange bwali buweddewo. Kati nze njagala justice. Ate justice tayinza gifuna nga without any cost. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Bayogera mu milioni 10 bayogera mu byabo.